akwatidde ekibiina Forum for Democratic Change FDC bendera kuba President James Nathan Nandala Mafaabi yasuubiza bannayuganda nti singa bamuteekamu obwesige ne bamulonda mu ntebe enkulu ey'eggwanga wakuvujjirira ebibiina by'obwegassi oba SACCO ensimbi okwetooloola eggwanga lyonna. Mulonde omukulembeze agenda kubaja mu bwavu. Zino byokwerwana Mzee Museveni President waffe yatuyamba kati yabimala kuba yali yasoma byokulwana. Agamba nti wakuddira ebyalo emitwalo 7,227 buli kyalo akiwe miliyoni 10. Emuluko omutwalo 1,717 buli gumu agwe miliyoni 10. District 146 buli emu agiwe miliyoni 5. Nandala Mafaabi ategeka okulwanyisa enguzi ey'obuse oba triliyoni 9 nga bwe kyayolekera mu alipoota ya kaliisoliiso wa gavumenti eya 2019 nga zino ensimbi zajja okuteeka mu SACCO zino. Tugenda kubagamba nti temugenda kubba sente zaffe ebyokubba kati bw'ogatta ekisuubizo kino kijja kumwetaagisa ensimbi obuse oba triliyoni 8 n'obukadde 4 nga zino ziba zikola ebitundu 11 ku buli 100 ku nsimbi obuse 720 mu obukadde 4 obw'embalirira y'eggwanga eyayisibwa ey'omwaka 2025-2026. Ekisuubizo kino kijja kuba kikwata kyakubiri ku nsaasanya y'eggwanga eya buli mwaka ng'okusasula amabanja kwe kukulembera n'obuse oba triliyoni 26 n'obukadde 8. Kyokka mu buufu buno ensimbi ezibulankanyizibwa mu buli bw'enguzi tezisobola kukomezebwawo mangu ago era n'enguzi kizibu kya kugimalawo nga wakayingira mu buyinza nga bw'agamba. Bweweekebejja ebiwandiiko enguzi esinga kuwulirwa mu bifo ebya waggulu by'oyinza okugamba nti birimu abanene ng'enjogera y'ennaku zino ng'ebalirwamu obuse 6 n'obukadde 7 gamba nga musiga eddamuzi engula y'ebintu bya gavumenti engaba ya contract n'ebirala ekitali kyangu kyakulwanyisa mu bbanga ettono. Wano ekisuubizo kya Nandala eky'obuse 8 n'obukadde 4 okuvujjirira SACCO z'ebyalo emiruka amagombolola ne disitulikiti okwetooloola eggwanga lyonna we kitasobokera mu bufunze wano yasuubiza byoya bya nswa.